Mbaniriza abeekuumidde ku Jonathan Exclusive nembeebasabye mukwasaganya emirimu gye mukolakolako mpolampola n'ofiisa yakadde n'ogamba alina okuba nga ngoberera ku updates ze tukuleetereza enjawulo kyamanyinyi ddala era tetukibuusa maaso atongera okuba nga tukikwebaliza. Amannya nze Jonathan ndi ne musajja mukulu Alex Bandi kwali ku kamera maya kyusa amannya leero abeera Alex Kwagoyo Alex Bandi but wali ku kamera kubanga kutusaka ekifaananyi kirungi nnyo nnyini ddala. Olunaku lwaleero tulina eboss gye twagadde okusharingako naawe. Ayinza okuba nga oli muwagizi wa mukyalo ono, ayinza okuba nga toli muwagizi we n'enkakasa oteeka okuba nga omumanyi ye Zari the boss lady. Zari ono avuddeyo n'agamba n'ategeeza nti ababbi abalumbye amaka ge buzibu wenyinyanyina tojjawo. Zari ono avuddeyo n'ategeeza nti ababbi balumbye amaka ge ne bagezaako okuba nga batwala ebyobugagga bye. Maya producer nga ali ku kamera yali kukozesa but let's mean business. Avuddeyo n'ategeeza nti babbye ebintu bye eby'omu nnyumba butamulekeramu yadde n'ekimu obutubeera ku levo zino ez'owansi oyinza okugamba nti bamubbye obutamulekera yadde akasefuliya but sisuubira nti Zari ayinza okuvaayo ng'akabira bintu ng'akasefuliya but yafunye ekizibu nti abazigu balumbye ennyumba ye nga bwe ngenda okuba nga nkuwa ku vidiyo eno akwennyonnyoleko owulire ensonga nga bwe zaabadde naddala. Emboozi eno tubadde tetugenda gikola naku lwalyo naye ne tugattagattamu ng'oba oli awo singa tugattako eddoboozi lyaffe okwongerayo kiyinza okuba nga kirina engeri gye kijja okuba nga kikyusamu naddala abo abakikoze naye yakikoze oyinza okuba nga naawe otudde awo oli ku simu eri kulaba vidiyo nga Zari akaabira ebintu byo. So kankuwe Zari ate nkomewo tweyongerera. Yesterday, my house in Uganda got broken into while I was out, and they tied my security guard up and they took a lot of stuff from the house. They literally butchered him, sliced his hair off, cut through his head, and I think it's the butt of up, and they took a lot of the AK-47 that he had that they used to literally, hit him on the head. He was badly, brutally, butchered. They got into the house, woke my family members up, asking where's this, where's that, and they managed to get away with quite a lot of things, I should say. But that is not the issue. We are safe, my family members are safe, and the security guard, hopefully he heals, but he was brutally attacked. These motherfuckers had the audacity to even ask where are the keys to the cars, because they wanted to drive with the cars out, and I think on hearing the police coming, they ran off. And when the police got to the house, the ignition of the key was on, of the car was on, like they were ready to drive out. So just watch out, being the holiday season, people are targets. I mean, having a security guard with guns, I thought could make things easier, but I guess extra care and caution is needed here. One thing for sure, I'm telling you, I'm going to work with the Ugandan police hand in hand, because there was a gun stolen. That is a government property, a whole AK-47 caution stolen, and we are going to find you. Trust me. Might take a bit of time or less time. Thing is, we're going to find you. I felt vandalized, getting into my bedroom and literally just seeing I'm like, what? Yeah, and my security guard, I feel so bad for him. I really hope he heals, because he was brutally attacked. We thank God for life. I really hope he heals, because he was